Yes, abalabe ba NCK TV mwebale kubanga mgyekuumiddeko, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya? Obadde okimanyi nti mwana muwala Shira Nduwukire essaawa eno wetwogera yagudde dda mu bintu, ate omanyi agaliwo ago abakulu abo ababiri Bobi Wine ne Mathias Mpuuga bannange, oba binaagwa bitya? Ffe wetuli nnyo okubanga tugabatuusaako. Oli okirabyeko abantu abaali ab'emikwano enfanfe ng'essaawa ya kakati kabwanango obisanga Uganda. Naye nga nkugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera bw'oba nga tuna subscribinga kekadde obe ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna byonna butereevu, amawulire wegali nnyo nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Wonna w'oli wonna w'osinzidde tukwagala nnyo era tukwagalira ddala. Kifaananyi ky'olaba kya mwana muwala Shira Nduwukire. Mwena abasinga obungi Shira Nduwukire mummanyi. Ono yali munnamawulire omukukutivu era yakola ebbanga ddene nnyo 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 awo ku NTV. Bbanga ddene omwana muwala oyo Shira Nduwukire lye yakola, naye twagenda okulaba munnange nga w'obimanyi, nga w'obiwulira, nga w'obitegeera, ng'ate aresigninga. Naye mu kuresigninga kwe teyaresigninga nti oba waliwo ekyali kikyamu, nedda. Twagenda okuwulira nti ate afunye ogufu ogunene mu gavumenti, nti baali bamwapointinze oba kukola ne National Drug Store, something like that. Lwe nawulira. Naye essaawa eno amawulire agaliwo nti ate era yafunye ogufu ogunene. Abalina be bongerwako. Ekyo kyo mbu ne mu Bayibuli kyawandiikibwa mbu abalina bongerwako. Naye ye Shira Nduwukire essaawa eno wetwogerera mbu bamaze dda okubanga bamwapointinga nga deputy government spokesperson. Ekifo kino nno kibadde kirudde nga kiri vakanti. Era ekifo kino okuva omukulu eyakirimu yava mu bulamu bw'ensi eno, oba bwali during COVID, I think 2020, omukulu yali amanyiddwa nga Kano Shaban Bantariza. Bwe yava mu bulamu bw'ensi eno, ebbanga eryo lyonna ekifo ekyo kibadde tekiinaamu muntu. Essaawa ya kakati amawulire agaliwo galaga nti mwana muwala Shira Nduwukire gwe bakwasiza ekifo ekyo. Era kyeva olaba nkugambye nti munnange abalina be bongerwako. Ava mu kirala ng'alina ky'agendamu, ava mu kino ng'aliwo ekibamutegekedde, era simanyi kati ekiddako oba ajja kufuna kifo ki, naye nga agaliwo geego mbu kye kifo kye baamuwadde. Essaawa eno we twogera ye deputy government spokesperson. Ng'ovuddeko wa Shira Nduwukire mbagambye nti munnange olwaleero katambulireko mu sayidi eno ey'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Tetutera nnyo kgendayo, naye katugendeyoko kubanga tulina okuba nga ate tubaleetera, twetegekera n'akalulu aka 2026 okulabika nga enako twekola ki, tukeetegekera tulonde abantu be tusaanidde oba be tulaba nti be basaanidde okuba nga baweebwa akalulu kaffe. Olugendo lwa Mathias Mpuuga oba olutalo lwa Mathias Mpuuga ne bannakibiina kya NUP lwo lulinga olweyongera, lugenda mu maaso. Awo obalabira ababiri abo nga bali mu ssuuti babadde ku mukolo gwe gumu era babadde mu kuziika, naye ng'ekyewuunyisa nga buli omu alinga kabwanango, nga balinga w'olaba eyaleese embwa n'agituuza wali n'atuuza wano ssente. Kati embwa ssente eba ezaagazaaki? Nedda, kyekyabaddewo. Oyo Mathias Mpuuga nga bali n'eweekitiibwa omukulu Bobi Wine. Ekyabaddeyo oba ebyabaddeyo e Masaka byo birala nnyo. Era kigambibwa mbu Mathias Mpuuga mbu n'akabinja ke nga bakulembeddemu omukulu mbu Abedi Bwanika mbu babadde dda nga bamaze dda okuba nga bateekateeka abantu nga bali mu kakuyege mbu olw'okuba nga balemesa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu obutaba nga alinnye e Masaka. Era mbu babadde bategese n'abannamawulire okuba nga baspreadinga false information
era mbu abantu abo babawadde buli omu mbu 50,000 mbu abakyala mbu baveeyo beekalakaase mbu bagambe nti tebaagala Kyagulanyi e Masaka mbu simanyi abantu be boogera ku Kabaka ebyensimatu ebintu biwanvu ebigenda mu maaso. Naye nalabye ekyabaddeyo nti Oweekitiibwa Bobi Wine oluvannyuma lwa Bedi Bwanika okuvaayo nga mukambwe nnyo yabadde awanda muliro n'agamba nti abaana ba NUP bayitirizza okuba nga babavuma okuvoola ekitiibwa kyabwe n'okuba nga boogerera Mathias Mpuuga amafuukule era n'agamba nti tebakoma awo n'okwogerera obwakabaka bwa Buganda ebyensimatu. Yategeezezza Oweekitiibwa Bobi Wine nti abaana be bayitirizza nti abagambeko era abakomeko nti babavumira mu kamera era ne babasibako ebigambo. Yabadde mukambwe naye ate mu kumwanukula Bobi Wine yabadde mukakkamu nnyo era n'agamba nti naye ebigenda mu maaso takkirizaganya nabyo nti era naye yandibadde omu ku abo abavaayo babanje Kabaka naye alina waakoma nti era mbu ye tavangayo ku nnaku yadde n'olumu n'agamba omuntu nti vuma gundi nti naye yeewuunya naye okuba ali awo nga bagamba nti abaana be actually n'abamu batuuse n'okugamba nti Bobi Wine alina abaana 4 ye Solomon, Shadrack, Shalom ne Ssuubi nti kati abaana mbu baana ki be mumusibako mbu abaana be bavuma abantu mbu ye alina abaana 4 kati mbu baana ki abavuma abantu. Naye nga kata omukulu Bedi Bwanika ayiseemu ku Waiswa Mufumbire MP kubanga obukambwe bwabadde busuuse yabadde mukambwe nnyo nga wokiwulira naye ndabyeko abanamawulire abamu abagamba mbu tebagenda kuddamu kubanga bakavalinga omukolo gwonna Bobi Wine gw'anaaba yeetabyeko e Masaka mbu kubanga abasajja be mbu baabakubye mbu ne babasikako ne kamera nga babadiriitingisa mbu ebyo babadde bakutte so bagambye mbu tebagenda kubanga bakwata mukolo gwonna nga gwetabyeko Bobi Wine e Masaka. Bannange bino oba byeyongera bitya naye ng'ekyewuunyisa bonna baana ba Nnambi be balwanaŋŋana kyekisinga okwewuunyisa n'okuluma nti bonna banna ba Nnambi oba bazzukulu ba Nnambi be beeyuzaayuza be bakola ki. Tekyandibadde kirungi nnyo naye katusabe nti bijja kuba nga bikakkana oba oliawo mu maaso ebintu abantu bano bajja kutuula batuule ku round table bagonjoole ebigenda mu maaso. Kisoboka kubanga bonna bakulu naye Mpuuga yagambye nti yeewuunya nnyo abagamba mbu Kyagulanyi ye yamuleeta mu paalamenti. Mpuuga yagambye ye Kyagulanyi agenda okuyingira politics nti ye nga afuze ebisanja ebiwerako nga memba wa paalamenti nti kati ate eyamusanga mu paalamenti ate lwaki yaba amutwalamu. Yagambye mbu byewuunyisa mbu abantu beewuunyisa endowooza yaabwe gye balowoozaamu mbu okugamba nti singa si Kyagulanyi mbu Mpuuga teyandibadde mu paalamenti mbu ye paalamenti gy'aludde nga ne Kyagulanyi agenda okuyingira okubeera memba wa paalamenti ye Mathias Mpuuga ng'olwedde memba wa paalamenti. So naye tusuubira nti era maybe mu maaso awo abantu bano balina okutuula bagonjoole ensonga eziriwo bave mu kweyabya mu kweyogerako mu kweyogerera amafuukule kwewemula ssaako ebintu ebitayamba. Ffenna tuwagala nkyukakyuka ffenna tuwagala katubeere omulabe abeere omu mulabe abeere mukulu Museveni tulwanyise oyo agende naye twandyetaaze abaana ba Nnambi nga bali wamu nga buli kimu bakikola wamu awo nno tufune essanyu ebyagaana ndowooza ne Mpuuga asobola okwetondera omukulembeze w'ekibiina buli kimu kitambule bulungi. Ekigambo ssole
nnyukuta ezo tezibeera nnyingi naye abantu abamu kibakaluubirizo kyogera so nno gye bandyogedde buli kimu ne kiggwa okusonyiwa kya buntu omuntu eyeenenya asonyiyibwa so kyensuubira nti oba oliawo luliba lumu omukulu Mathias Mpuuga n'abba endingalo ne yeetonda musigale naffe tujja kuba nga tukomawo.